Hello, wali yagamba nti onyumirwa okubeera nga ozina. Bino bikulu nnyo nga tonnaba kubeera nga oggulawo ekituli ky'omukazi. Nga tonnaba kubeera nga oggulawo ekituli ky'omukazi, making sure nti wansi awo watobye. Nsonga ki? Tugeze omukyala ava kubeera nga atawaaza ne mugenda mu kazannyo. Kijja kutwalira ebbanga gwe omusajja okuba ng'oyingira, kubanga waatewali mazzi gaseerera. Amazzi agaseerera abeera agasiimuddewo oba ompulira. So ne kitegeeza nti omuntu oyo aba akyetaaga time okumukwakirira. Mulimu buli bupaatisi bw'okwatamu omukazi n'abeera nga yeggula, okuli okubeera ng'omunoona ku bubeere buno, okuli okubeera ng'omukwatakwata mu matu, okuli okubeera ng'oyisaako engalo zo kuno ku nfuli mpola bw'oti, olw'okubeera ng'obugalo bwe buli soft nga bw'olaba obwange bwe buli oba obulaba. Bw'omumuyisaako bw'oti ayongera okubeera nga muli ayima n'abeera nga ayagala. Wansi ne wabeera nga wakola ki? Nga weggula. Kati onoogenda okugamba nti okwata ekitwe ekyo kino obeere ng'okiyisaako kuli kungulu, ajja kubeera yeggula mangu. So gwe wenna ali eyo, kano katiipu kajja kuba nga kakuyamba. Nga tonnaba kubeera ng'okikola, kino kijja kukuyamba. So making sure nga tonnakwata kitwe kino kubeera ng'okiyingiza munda, sooka okiyiseeko mpolampola. Naye mu kukiyisaako kitegeeza nti awantu awo walina okuba nga waliwoko otuzizi. Oba okiraba? Bw'olaba nga kikyalemye, then yongera okuba ng'omukwakirira, yongera okubeera ng'omwebakako, omuleekera okubeera ng'afuna ebbugumu eryo, ng'omukiro gwe gumukoona kuli kungulu, ajja kwongera okubeera ng'ayima. Ono weerategeera otya nti nno wansi weggudde, kwe kubeera ng'okwata ekitwe ekyo kinene ogutandika okubeera ng'okiyisaako mpola oti. Bw'olaba nga wakyali, era yongera okumunywegera, yongera okumukwakirira mu bufo obwotegeera mu matu, kuyisaako mpolampola obugalo bwo buno eno, ku magulu kuno konna okukwakirirako, mu bulago muno mwonna okwakiriramu, asobole okubeera nga yeggula. Ogenda okubeera ng'omuyingira nga ekituli kyeggudde. Ng'oggyeko ekyo, ye ng'omukyala asobola okubeera ng'akwata omukiro ogwo n'abeera nga atandika okubeera nga gweyisaako mpola, waawulira obuwoomi. Bw'anaakwonawo mpolampola awajja kuggula, then awakagoba mujja kubeera nga mweyongerayo mu maaso mubeere nga munyumirwa. Ekyo nsuubire nti nno ofunyemuko ekyokuyigako. Jantambise muto, subscribing omupya, tujja kubeera nga tukwatagana, vidiyo girabe nga obeere nga ate ogimalako. Mbere bulungi, mbaagala nnyo.